Balaam-Totogera tubuulire Museveni oba ayogerera ku ggwe nga jjembe kale gwe yogera yagambye eki. Balaam olwamuwa obwa minisita teyalinda na kumuwa orientation, najja wano mu parliament n'agamba nti we yabadde bamuwa obwa minisita bamuweereddeko n'obuyinza obw'okusumulula abantu baffe abavubuka baffe abaasibirwa obwereere okuva mu mwaka gwa 2021. N'atuteeka ne ku nninga nti tumuwe olukalala lw'abantu abo. Twali tuganye olumuwa naye ne tugamba nti ajja kukyekwasa bulijjo nti ffe twali mumuwa olukalala ne tulumuwa. Balamu tetwaddamu mulabako. Twazeemu mulaba juzi ng'aze mu parliament kututegeeza nti waliyo olunaku lw'abavubuka. Kakati tosobola kujja n'ogamba nti bannange abavubuka abaasibirwa obwereere Mwami Museveni yeewaddeyo agenda mu kkooti kubeeyimirira. Ne tugamba kisoboka pulezidenti okuyimirira mu kkooti okweyimirira, nti munnange pulezidenti wa Balamu abisobola. Bw'aba teyayogedde vaayo weetondere eggwanga ate okomye n'omuze ogw'okujjanga mu parliament okwogereramu ebyobulimba. Parliament kifo kikulu nnyo, kyova olaba abayingira wano babayita ba honorable teboogereramu ebyo bigambo ebyo bwe bityo bya kasalo. Ebyo bikomyeyo, bikomyeyo ku Bivulu oba eyo mwogererayo ebyo ebigambo bwe bityo. Ne bw'ojja mu parliament n'oyimirira nga minisita by'oyogera biteeka okuba nga bigenda kubaawo. Eggwanga oliteeka otya mu ssuubi eddene bwe lityo nti mulinde Mwami Museveni ku Monday nga 12 agenda kwogera ate ne lukya n'atayogera. Kale Balamu olina okulagira Museveni ayogere. Bw'aba tayogedde ku nsonga y'abaana baffe vaayo weetondere eggwanga. Abantu bano abamu babalonda mu bifo ne batategeera bukulu bwabyo. Okukulonda nga minisita w'abavubuka in the second youngest nation in the world kintu kikulu nnyo si kyakusaagirako. Twagala Museveni ayogere ku nsonga y'abaana baffe abasibiddwa nga Balamu bwe yatusuubiza nti ye muluma nnyo. Mumanyi Balamu yali wali n'agamba bujjo najjukiza Museveni nti oli wa kisa. And he said, I reminded Mr. Museveni of his kindness. So you remind somebody, why? Nkujjukiza oli wa kisa. Lekera osibira abaana b'abanno obwereere. Twagala Mwami Museveni aveeyo ayogere nga Balamu bwe yasuubiza eggwanga, oba Balamu yeetondere eggwanga alibulire lwaki agufudde muze nti buli walabikako mu parliament abazze kulimba. Bw'atakikole parliament bw'eneekomawo okutuula wano mu buvunaanyizibwa bwange nga minisita wa internal affairs, ensonga zino mu ministry mwe zigwa zijja kuleeta ekiteeso nti nno minisita Balamu tumufumule mu parliament kubanga buli walabikako abazze kwogera bya bulimba. Balamu tukuyise ku koosi y'obukulembeze e Kamwokya tukusomesa emirimu gya minisita because that is the purpose of the alternative government. Where the substantive government fails on something, the alternative government takes over. So in this area of orienting leaders, we want to request Mr. Museveni to send his ministers to Kamwokya for a course. If you are sending out ambassadors, you send them to Kamwokya for a course. We shall teach you free of charge. Mwami Balamu mukusaba kino nkikubuulira mwannyinaze muto wange, genda otule weefumiitirize. Gw'omu ku baminisita abasinga obukulu mu ggwanga lino, kubanga eggwanga lirina abantu 75 ku 100 nga bavubuka. Bwe bagamba nti gwe nnyini bo nti gwe oteekwa okulowooleza abavubuka baffe n'abaana, ebintu bino waali bijjeemu okusanjaala ne weefumiitiriza n'onoonya amagezi ku buli asobola okugakuwa. Kati nga bwe tukuwadde kakoosa ako e Kamwokya n'ojja n'okasoma n'osobola okukola omulimu guno obulungi, kubanga eggwanga lino Uganda okukula kwayo n'ogenda mu maaso kuli ku pulaningira abavubuka n'abaana bato bulungi kuba be batusinga obungi era be bannannyini eggwanga. Balamu vaayo tubuulire Museveni oba ayogerera ku ggwe nga jjembe kale gwe yogera yagambye eki. Balamu olwamuwa obwa minisita teyalinda na kumuwa orientation, najja wano mu parliament n'agamba nti we yabadde bamuwa obwa minisita bamuweereddeko n'obuyinza obw'okusumulula abantu baffe abavubuka baffe abaasibirwa obwereere okuva mu mwaka gwa 2021. N'atuteeka ne ku nninga nti tumuwe olukalala lw'abantu abo. Twali tuganye olumuwa naye ne tugamba nti
ajja kukyekwasa bulijjo nti ffe twali mumuwa olukalala ne tulumuwa. Balamu tetwaddamu mulabako. Twazeemu mulaba juzi ng'aze mu palamenti kututegeeza nti waliyo olunaku lw'abavubuka. Kakati tosobola kujja n'ogamba nti bannange abavubuka abaasibirwa obwereere Mwami Museveni yeewaddeyo agenda mu kkooti kubeeyimirira. Ne tugamba kisoboka pulezidenti okuyimirira mu kkooti okweyimirira nti munnange pulezidenti wa Balamu abisobola. Bw'aba teyayogedde vaayo weetondere eggwanga ate okomye n'omuze ogw'okujjanga mu palamenti okwogereramu ebyobulimba. Palamenti kifo kikulu nnyo. Kyova olaba abayingira wano babayita ba honorable teboogereramu ebyo bigambo ebyo bwe bityo bya kasalo. Ebyo bikomyeyo. Bikomyeyo ku Bivulu oba eyo mwogererayo ebyo ebigambo bwe bityo. Ne bw'ojja mu palamenti n'oyimirira nga minisita by'oyogera biteekwa okuba nga bigenda kubaawo. Eggwanga oliteeka otya mu ssuubi eddene bwe lityo nti mulinde Mwami Museveni ku Mande nga 12 agenda kwogera ate ne lukya n'atayogera. Kale Balamu olina okulagira Museveni ayogere. Bw'aba tayogedde ku nsonga y'abaana baffe vaayo weetondere eggwanga.